Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ayekuumira ku Farm Business Uganda tuga nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, omulunzi ku mulunzi. Naye nga wakikwesa nti mulimi kubanga omulunzi kulima kwe kutugatta ffenna olwo ne tulyoka tufuuka abalimi abeeyagaza. Farm Business Uganda tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Ate bw'otambula naffe n'otandika naffe tutambula naffe. Naye tusooka ne tukusomesa. Era twagala okuwooninga abantu abajja gye tuli. Tojja gye tuli ng'okyamuse. Era tukusaba nti tuukira tukuwa amagezi olwo nno olyoke obeere nga osobola n'olw'ensonga eyo mu mbeera efaananako bw'etyo. Bwe tuba nga tukutuuziza ntugaa nti no tuula tusooke tukubuulire kkiriza. Bantu bangi tusobola okukola loosi naye nga tukoze loosi nti omuntu osobola okukyusa ebintu byagala okulima oba okulunda mu ddakiika n'olaba katulabye akatunda n'ojja n'ogamba kati bannange oba nnime ebitooke oba kati nnime ennyaanya oba kati oba nnime nga tonnasalawo. Naye ky'osazeewo munda mu gwe n'ogaa nti njagala kulima katunda tewaabawo muntu akukyusa kubanga oba ogenda yita omwobe ng'osobola okufuna okukyamuukirira kusudde bannaffe bangi mu bizinesi ziri endala naye ate naffe no mu kulima okukyamuukirira kwesiza abantu loosi nnene nnyo. Ssente zo tezikuyamba naye amagezi gano galina engeri gasobola okweyimiririra. Bw'oba n'amagezi gali bakwega kuyisa ate ssente zitasobola kubanga zikola kizikuyisa. So subscribing like sharing eteekamu odayo ennamba ziri mu kalango nga bw'oziraba. Kalango kaffe kasooka okuzannya era ndoza video ziri ezasooka omuntu yayinza osaba ennamba naye ate abamu batufuna bagenda ku account zaffe. Tuli ku YouTube kokka tojja bya Facebook mbubanfeera ku Facebook. Ebya Facebook zammwe mubeereyo nabyo. Wakaffe oba towulidde radio beera ng'ofuna ku ntimbe oba ku YouTube. So Facebook, TikTok, emikutu egyemirala musooke mutulekemu kubanga twagala tukikuŋŋanyiza abantu wamu mu mbeera efaananako bwetyo. Mr. Wakiya, buuza omuntu oyo ali okubanga akulaba omundi ogwokubiri. Akaddo bane temukateekako birowoozo bagenda kasawa kazeemu kumeruka nga bw'oli okubanga okalaba kazeemu bubeezi kumeruka. Batulaba ku YouTube naddala abagoberera Farm Business Uganda twebaza olw'okuba nti bagenze nga batugoberera tubaanyiriza ku
part 2 ya lunaku lwa leero njagala babeere nga batunula bulungi babeere nga balaba era nga bayiga byetugenda basomesa olunaku lwa leero. Oyo Mr. Wakiya omulimi waffe tambudde naye mu mbeera efaananako bwetyo. Bw'otambula naffe tusalawo okutambula naawe. Ebisigadde oli yagamba mbu babikwase Kyagulanyi, naye kati ffe ebintu ebyo okusalawo okutandika naffe ebyo olina bikwasa Farm Business Uganda ne tutambula naffe era ne tutandika naawe. Tubeera mu mirimu, tubeera bize ebiseera ebisinga kuzunga ddeeno naye ate era tufisaawo obudde okubanga tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima. Omuntu bw'alaba akatunda kano n'akalaba ayinza okulowooza nti oba kali mu bbanga ki okubanga kali wano ku kitindiiro. Katunda kano ka bbanga ki? Wona okuba kasimbibwa. Kuba katunda kano twakasimba mwezi gwa kutaano mu mwaka oguwedde. Kwa kutaano mu mwaka oguwedde. 2023. Eni saawa eno kati tuli mu gwa kutaano era kyekyo kye tugamba nti no kali mu mwezi mwaka mulamba okuva twasimbira paka kati. Birwadde ki ebizze ne bikusumbuwa? Oba ebirwadde bye weewaze ng'omuntu ali eyo aba asobola okuba nga abifuna? Kubanga oyinza oba tubifunye ku lw'amagezi agakuweebwa oba ku lw'amagezi g'olina, naye ate ebimu ku bisobola okujjamu mu katunda kano eno. Kati nze ku katunda kano ebirwadde ebisinga obungi nabitangira. Kuba kati waliwo ekirwadde ky'ekigenge, wabaawo ekirwadde kya mutukwa yakaza ebikolo, ebyo okusinga byagenda. Kuba eddagala lyenkozesa nze mba ndimanyi era n'amagezi mba ngalina agakukozesa okutangira ebyo birwadde. Naye ekiko ekyakatunda kyennyini ensigo yennyini mba manyi ensigo gye ngenda okusimba egenda otambula obulungi. Omanyi bangi baagala okulima obutunda, agenda n'agira obutunda ku nnimiro enkulu ng'ewezezza emyaka nga 2 oba 3 n'afuna obutunda obwo n'abukamula n'ajjamu ensigo n'asimba. Ennimiro eyo eba esenzeza ebirwadde bingi ebigitewanya. Kati gwe wojja ku eyo ensigo n'ogenda n'osimba mu iyo ebirwadde ebyo bikulondoola ogenda nabyo mu nnimiro endala by'ogenda okusimba empya. Kati ogenda omaliriza ng'otewanyiise n'akatunda okuba w'okasimbidde paka mu kiseera eky'okukungula ng'oli mutewaana nako era oba toli mugumu bulungi omaliriza nga okavuddeko ng'okalese. So kati nze ebirwadde ebisinga obungi muno sibirabyemu kubeera okalaba ennimiro etambula bulungi era enyirira. Naye kati obuzibu bwe mbadde nfunyeemuko mu nnimiro eno kati ng'ebyo ebikolo ebyo ebyakala ebyo emmese ze zaabisala olw'okubeera mu muddo. Ebiseera ebyo ng'amazzi mangi omuddo gukula supiidi tosobola eno yokka waliwo n'endala zetubeeramu kati emmese zaaja ne zisala wansi awo ebikolo bikolo nga biringa 4-5 ebyakala byokka bwe buzibu bwe nnina muno. Naye ekigenge tekibaddemu ne kino ekikaza ebikolo tekibaddemu mu nnimiro eno. Kiki ekiviirako obutunda okuba nga bukulubuka? Okulaba nga kano eno kano. Anti kati olaba obutunda buno bwe bubeera nga butaddeko nga bungi naye bikoola nga nabyo bingi kaba tekafuna musana bulungi, kiba kikaleetera okufaana bwe katyo. N'ekirala bwe kabeera nga waliwo ekiseera ky'obadde ng'oludde okufuuyirako nga katugeze nga obadde ofuuyira buli wiiki then oyisaamu okenda ku nga 4 akakali kuvaayo mu kimuli kavaayo nga kalina obuwuka obukasumbuwa. Kati bw'ogira n'ofuuyira kyova olaba oludda olumu kabeera nga kaliko ekikulubufu abamu kye bayita ekikaata esayidi emu nga nnungi nga kano bw'okalaba bwe kati sayidi eno kakulubuka eno ne kaba nga kalungi. Esayidi emu weba nga yali yavaayo mu kimuli omwo nga tekuli ddagala kikaleetera okufaana bwe katyo. Kati w'ofuuyiddeko ne kaba nga kanyirira kyova olaba kaliko mulimu obuli butyo bwe butyo nga bulabika bubi. Ntegeera nti ebikoola bino bituuse okuba nga bivaako obikongolako era kati nze atakalimangako naawe era bw'olaba ennimiro ogiraba nga esakaatidde nnyo ebikoola nga bingi. N'ekirala ogenda okulaba amakoola agasinga obungi gatandise okwengera nga gafuuse ga yero. Kati nga wano twajjawo agasinga obungi gonna ogatondola twagajjako gonna agasinga obungi agali galabika obubi mu nnimiro eno. Kitegeeza njagala ontaasize oyo ali okuba nga atulaba okukongola oba okusalira akatunda kano kakongola kitegeeza nti nina okulaba amakoola nga gasusse okuba nga gasakaatidde nga mangi
waliwo olabanga mangi nga omusana teguli kuyitamu nga ne bino ebibala byennyini tebirifuna musana gwe n'olabanga amakola mangi n'ojja n'ojjamu agasinga obungi agamakadde amakulu n'olekamu gano agakyali amato akatunda ne kaba nga ekibala kifuna omusana ate olaba omusana ogwo oguba gutuuse ku kibala ekyo nga kiri kufuna late bulungi kyekyo kyosanga nga n'okuwooma kiwooma bulungi n'akawowo nga kangi naye kati wekiba nga tekifuna musana munda tekakola na kala bulungi kasigala nga kali awo katangaavu tekakola paapo oli yennyini original naye kati kano bw'okasanga bw'ofuna akengedde obulungi n'okamenyamu kanfuneko wano kamu akengedde okaasa bwoti ogenda okasanga munda munene nga kali paapo ali konko yennyini kati olabanga kano kabeera bwe katyo naye kaba nga tekafunye musana muno kaba kafaana nga kali cream tekakola yero yekenyini bulungi singa nsimba eka yange ey'obutunda okuva ku mwezi wentandise okukakungula okuva wano wansi okutuuka ku kitindiro enyinza okukajja mu buzito ki oba bungi ki kati wano wansi okuva wokasimbide wekatandika okubala tekabeerako nnyo obutunda bungi kuba eka enamba oyinza ogijjangamu kiro 8 ensawo emu 2 bwotyo buli wonoga buli wonoze kisinziira naye kati wekavaawo ne katuuka nga wano kati bwe kali webunaaba butandisa okwengera obulungi bubulamu kuba saa zino webuli bubulamu wiikisi nga 2 oba 3 oba kale ku mwezi bubeere nga butabuse okwengera nga bungi ogenda asanga nga nekitono ennyo wabaawo ekiro 4 kiro 4 buli wiiki kisoboka n'okusukka kitegeeza nti bw'obanga olimya akatundako ezo ziba ssente zennyini ziba ssente zennyini wakati olaba saawa zino obutunda bali bugula ku nnimiro eno bakugula sensi 6 buli kiro kitegeeza nti buli nsawo ekiro 10 erikole emitwalo 6 kati woba oggyemu ensawo zo 4 kitegeeza nti buli wiiki ogenda kuyingiza emiliyoni 2 mu emitwalo 4 buli wiiki kati ojjako emitwalo 4 ago ne gaba nga akulabirira nnimiro oweeka abakozi obasasule oyinza okubeeramu n'abakozi nga 2 obasasula emitwalo katugeze 15 buli mwezi then n'ofuna emitwalo 10 oba nga ogula eddagala ly'okuzaako okufiirako wiiki endala ezisigadde ziba zizo kuba bano abanoga bo tetubasasula ssente olw'ensonga ebiseera ebisinga ababugula be babunoga ate kennyini n'anoga gwe n'oba nga omuyambako olumala okunoga n'apima n'akuwa ssente gwe n'ogenda Farm Business Uganda Farmer to Farmer mulimi ku mulimi mulunzi ku mulunzi tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ate n'okulunda tukuyambako n'okufuna ebyo baweetaaze tukutegekera family yo oba ogirina oyagala kusimbira butundu oyagala kuzimbira biyumba bya nkoko mu mbeera efaananako bw'etyo omuntu gw'ayagala okutandika tukwagala nnyo mu mbeera efaananyo naye kati tugamba nti tojjira mu kukyamuka kubanga ate tojja ng'olina endowooza ez'enjawulo ojja gye tuli n'ogamba njagala kulima kino n'okyusa njagala lima kino n'okyusa njagala lima kino so tokakasa n'ekituufu ky'oyagala mu mbeera efaananako bw'etyo ebimu ebituviiramu loosi kubanga oba tolina w'oyimiridde bulungi okubanga oluna so akalango kalimu enamba z'essimu eza WhatsApp n'ez'okkubako twagala abajja nga mutwebaza olwo omukulu ali 40 yaŋŋamba neze okuva ennabalaba nakuba eka 2 ez'entula eŋŋamba konze eka 2 ez'entula temunkoze bubi kati n'ogamba nti kakati eriyo baatwe tujja nga tetujja wadde kubanga tukomentinga nga bo balaba bulabi abo beebanye omusajja basomesezza kuba tubagamba nti tuwonya ssente ze ezandibadde zigenda okubanga zifa mu mbeera efaanawo ekyo kibaga nti mulimi ku mulimi fama tufama ate tuddiringa n'abantu ne woba olina ekintu kitono ne tukusomesa nti tandika n'ekintu ekitono naye nga omundowoozayo kifuula bizinensi ng'omuntu bw'akeera n'agamba nti ngenze mu katale oba mu dduuka lyange erya hardware yange dwayiro eyo ye bizinensi ye mwakola kale naffe bw'otuuka n'oga nti ngenda mu katunda kange omuntu oyo ali eyo aba asobola okubanga ategera nti agenze mulimu kulima tekukyali kwa kunyoomebwa lulinga bakuyita kw'abataasoma lulinga bakuyita kw'abaakoma netudde nabadde ndaba omukulembeze eggwanga ng'atudde ba minisita okubalambuuza faamu ye kitegeeza tekikyali kintu kyakuswala bizinensi yennyini ate ntera okubaga nti olumu ffe nga tulya nnaku nkulu
ate ye abeera mu kubanga atulaga nte ze nga bwe zifaanana ffe ne batulaga amawulire naye nga ye ali mu bizinensi ye. So naawe osobola okubeera wooli nga ye bizinensi yo. Ffe ekyo kye twagala, limya kitono naye ng'okifudde bizinensi, lunda kitono naye ng'okifudde bizinensi. Bw'obeera n'enkoko 100 ng'ozimanyi nti bizinensi, osingira ddala omuntu alunze 5 nga naye alunda tamanyi kiki kyali kulunda. Bw'olima eka emu oba eka ey'obutunda, osinga alimye 3 naye nga takimanyi nti eyo bizinensi, kubanga eriye agamba kankozese ku ssente kubanga ssente ze nnina zenfuna mu ofiisi nnyingi. Ebyo si biffe twagala. So twalezaamu oba awalala mu mbeera efaananako bwetyo tugamba nti tambula naffe nga Farm Business Uganda. Jangu gye tuli, bw'onajja obulungi naffe tujja kukwata bulungi ng'omuntu ayagala okuyingira mu kulima. Ekirala bw'oba oyagala ofuna mu kulima teekamu oba mu kulunda. Eriyajja gye muli n'ayagala ne transport agenda ku faamu ye, ate mmwe mumweteekemu. Ekirala bwe tukugamba nti tuwe ssente, essente bwe ziti transport, n'otulalikira olw'emitwalo 5 gye tukusabye, bw'onaagwa ku mufeere n'akusaba 2 wojja okutegeera. Bw'onaagwa ku mufeere n'akusaba 3 ate wojja okutegeera, kubanga Uganda awo we tuyimiridde omuntu omugamba ate omulaga nti naate oli muyamba atalabanga ali okubanga omufera. Mr. Wakia, akatunda kano nandikafuuyidde emirundi emeka mu wiiki? Kati olaba obutunda buno waliwo ebiseera bibeera nga buliko ekimuli kingi, tufuuyira luvannyuma lwa wiiki namba, kuba kati ekimuli ekyo olaba buli ku lulimi olwo buli awali ekoola ekyo ekipya ekijja wajjawo ekimuli buli wiiki. Kati ekimuli ekyo kyetaaga ne kivaayo nga kifunye eddagala ekinyweza. Kyova olaba buli wiiki tubeera tufuuyira, naye kati obubeera nga kati buno obutandise okwengera bwe buti bwakendeeza ekimuli tekiriko nnyo, so okubala ennaku 10 n'olyoka ozaako eddagala. Ennaku 10 n'ozaako eddagala mu mbeera ezifaanako bwezi. Ekitegeeza nti mu wiiki 3 ofuuyiramu emirundi 2. Okay. Gwe nali okubanga otulaba ako nako osobodde okubanga okafuna. Tugenda kulambuza ku nnimiro eno olabe weyenkana okuva weetandikira paka gyekoma. Bwe twogera eka tuba tukitegeeza kubanga abantu abamu Mr. Wakia babalaga oluusi ekintu nga kisukka mulina mugamba nti eka emu ey'akasoero ojjamu ensawo 4 mu mmeka? Mu 5. Naye n'obuuza ensawo 4 mu 5 mu eka eno paati eyo paati kyevaamu ensawo ka paati kyawo ng'ate ensimbi empeka etya emu. Era nze ntera okubagamba nti ffe Farm Business Uganda tuli banjawulo, naye gwe tunuliranga vidiyo ng'etandika osoma omuntu ng'atandika kikyabala, ojja kulaba ne mu kumaliza nga marketinga nsigo gye yasimba. Olikitegeera mu mbeera efaana bwe ffe tukugamba bwe tulaba nti UPF 14 kuba ffe ababugula futinga tubulina, naye tetujja kugamba nti twasimba katunda bwe kati twasimba ekika ky'ennyaanya bwe kiti okujjako ng'ozze mu inbox. Olikitegeera kana tukoogeraho kubanga tubugula futinga, naye tusobola nti no simba ennyaanya bweti tubanga abamaketinga abo mu mbeera efaanako bwetyo. So tusobola okubanga tutambula ng'abalunzi n'abalimi. Ndowooza katulambule ennimiro n'ekitundu namba 3 kyakulambula, ekitundu namba 4 kijja kubeera nga kikuwumbira okubanga tukuwa amagezi. Fama tufama mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda logo yasookera mutwe gwante ku YouTube, naye nga tuli ku YouTube ku mikutu gino egya social media egyo gyokka tutunoonyeza walala. Kati ate n'ebirala eno by'empewo biki ebyo era oba osobola okubanga otufuna. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko, jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa,
emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.